olwaleero tugamba tandika okukozesa obulungi ebiseera byo. Tandika okukozesa obulungi ebiseera byo. Waliwo omugagga omu gwe twali twogera naye ku nkozesa ey'ebiseera. Namutegeeza nga nze bwe nali sikyasobola bulungi kufissa biseera kugenda ku mikolo abantu gye baba bampiseeko. Yantegeeza nga ye emikolo bwe yali ayinza n'okugenda nga ku 3 mu lunaku olumu. Bwe twakubaganya ebirowoozo twesanga nga ffembi twali batuufu mu nkwata yaffe ey'ebiseera. Munnange ye buli mukolo agumalako eddakiika ezitasukka mu 10 n'addukawo. Nze ekizibu kyange sisobola kwefuga kudduka ku mukolo kuba bwe ntuula ate nnyumirwa. Waliyo abantu bangi abassa amaanyi mu kukwata ebiseera ne batafa nnyo ku biki bye bakoledde mu biseera ebyo. Waliwo enjawulo nnene wakati w'okukwata ebiseera n'okubikozesa obulungi, okugeza okukeera ennyo mu ofiisi nga tosobola kulaga ky'okoze mu kiseera ekyo eky'okukeera, awo kuba tekukugasizza. Ekikulu mu kukuuma ebiseera si kwekyanga na kulaga nti nga bw'omanya ebiseera, naye okumatira n'okumatiza nti olina eky'omugaso ky'obikoleddemu. Ebiseera bipime okusinziira ku mugaso gw'ofuna. Ebintu bingi ebituleetera okwonoona ebiseera nga muno mwe muli emirimu gye tukola, ekikula kyaffe, enkiiko, emikolo, ensoma embi ey'amawulire n'ebirala bwe bityo. N'olwekyo omuntu omulimu gwakola gulina engeri gye guyinza ate okumumalira ebiseera oba okumuyamba okuguganyulwamu mu nkozesa yaabyo ennungi. Omuntu akola omulimu ogwetaagisa okukolagana n'abantu abangi alina okukkiriza okutaataaganyizibwa buli kiseera okusinga omuntu akola yekka oba akolagana n'abatono. Omuntu akola omulimu nga gukyali mupya ate nga gugenda gugejjera ku sipiidi y'amaanyi alabika ayinza okutaataaganyizibwa ebintu by'agenda azuula ku mulimu ogwo ebipya. Kyokka ate ne wabaawo n'enkula y'omuntu. Waliwo abantu abaakula nga batiitizi mu mutima nga tebasalawo. Waliwo abatya okunyiiza abalala, waliwo abatafaayo ku ani gwakutte mu liiso, waliwo abakola ennyo ku makya, abalala nga baagala nnyo okukola eyo gye bulaga. Waliwo abaagala ennyo okuwambagatana n'ebintu ebingi nga bakola biweze, abalala bo bakola kimu bwe bakimala ne bakwatagana ate n'ekirala. Abamu baagala nnyo okwanguya okumala ekintu ekimu, abalala kyokka ate bo batwala ekiseera kiwanvu okukimaliriza. Kaakati naawe pimamu wa woogwa, naye ate tandika okukozesa obulungi ebiseera byo.